Tubadde twagala ogenda owatumusime Gerard katugendeyo ali Kasese waliwo omwami eyasse mukyala we n'amweziikira. Genda maaso. Okay, neyanze ge SPD Jennifer Flufiga n'omulabi wa Sol TV yakedde kwa machago lwaleero tubabuza ku mwenna n'okubaaniriza omwezi omupya. Nze leero lwe lunaku lwe banzalamu happy birthday yange. Nga tuvuddeyo eyo waliwo omusajja atemera mu myaka 45 yatta mukazi we emyezi 6 emabega. So ono omusajja lwe bamutegedde luvannyuma lw'okugenda mu lumpe ku sayidi y'omukyala kubanga baafiiriddwa bo nga bwe baatugambye n'atuukayo nga talina omukazi. Kati lwe yatuuse eri ne bamubuuza omukazi ali sayidi kinga waaze weka n'agamba omukazi yadivosinga n'akomawo eno ewammwe ne bagamba omukazi taliiyo. Kati famire y'omukazi ne batandika kweraliikirira kutandika kukola olunaku. Ne bagezaako kumubuuza eno nga tiyatuukayo n'abagamba yagenda maybe mu famire zammwe endala. Ne bagezaako kubuuza mu famire zonna ng'abooluganda ne basanga omukazi nga taliiyo. So kino kyabaleetedde kweraliikirira ne bavaayo ne bayita omusajja tiyalabika okukola olunaku lwe baamuyita bo ne bamugendera awaka gy'abeera ne bamulimba nti no waliwo mukoddomi we gwe baakutte agende ku poliisi amuyimire. So lwe yatuuka ku poliisi ne bamukwata Friday wedde ne bamuteeka mu kkomera. So lwe bamuteeka mu kkomera yaweza kimu n'agamba nti no mutamiivu talina kintu kyonna kyasobola kwogera. Ne bamuleka mu kkomera for 2 days omwenge nga gumweddeko nga bamubuuza ati yalaga nti no omukazi yamuteya ngamba omukazi yadivosinga n'agenda. So olunaku lweggulo abadde yatulagiridde we batebereza nti no ayinza kuba weyazi kono omukazi ne tugendayo mu nsozi like kilometers nga 50 ne tutuukayo kumbi ne National Park ya Mount Rwensori ne tusanga omukazi nga taliiyo we yatugambye. So ne tukomawo ne bagamba nti no bagenda kuddamu bamubuuze bulungi atulagirire ekifo ekituufu kye yazekamu ono omukazi. So ono omukazi bataka batutegeezako nti no abadda mukuba ono omusajja abadda mukubira ddala nga mukubira nga muwoza nti no omukazi mwensi nga ebyo byegamba like byetutera kugamba domestic violence mu maka. So abadda mukuba nga mukuba buli lunaku. So bo bagamba nti no ono omusajja abadde tawulira nga kuba abakazi alina abakazi 4 naye bonna nga bakuba ate nga yeeteekako n'ebintu by'obusawo bw'ekinaasi. So bo batebereza ayinza kuba yasakurufayinga ono omukazi. So katusoke tuwulire ku chairman LC3 akulira kino ekitundu nga yogerayo ku nsonga zino. To search where he might have buried this woman. We have searched the whole land and we have not seen anything. And the Bataka, the Banainji of Kabingo, they are saying now if we have the suspect at police, why can't the suspect tell us exactly where he might have buried the wife? And they were very furious, almost trying to intervene with police, but police told them and the local leaders that investigation is still going on. Even coming to Kabingo was part of investigation. SPD bye twasobodde kufuna ku chairman LC3 naye ono omusajja tubadde twasembudde naye kuva ku polisi ya Bwera division naye lwe twatuse mu kkubo RDC ne tumusanga mu kkubo n'agamba ono muntu bagenda muta ne bamuzaayo mu kkomera y'ensonga lwaki tetwagenze naye ku siini naye ku kituufu kye twasanze ku siini ono omusajja tiyandisimatudde kubanga abantu babadde bangi ate abapoliisi babadde batono. So ndowooza ekinaddako bagenda kufuna enforcement emala bakwate ono suspect tuddeyo mu nsozi eyo gye batera kugamba nti yaziko n'omukazi maybe tugende tunoonyereze bupya tulabe oba tunaafuna ono omukazi naye essaawa zino ye family yavuddeyo nekakasa nti n'omwana waabwe baamuta kubanga emyezi 6 egiwedde yonna wabadde tewaliwo communication yonna nga bakuba amasimu ge nga tigaliiko kutuuka ne kati. So embeera eyo eri Kasese SPD ebisingako tugenda biba mu mawulire gaffe Omunyu Live n'Omunyu Kusatu. Over to you.